arrangement, Bishop, I have several questions. Number one, when I read in the Bible, I see women are not supposed to preach but to be silent. You mean these women pastors preaching have never seen that verse? Yagamba nti bw'asoma ekyawandiikibwa okuva mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'12 agambye nti alaba nti sibakkiriza kusomesa oba okuba n'obuyinza ku basajja balina kusirika. Nagamba nti Bishop akwebaza olw'enteekateeka eno. Ayinawo ebibuuzo ebyenjawulo ku kyawandiikibwa ekyo. Ekibuuzo ekisooka, bw'asoma Bayibuli eyawo mu Timoseewo ekisooka 2:12 alaba nga abakyala balina kubeera nga basirise bekyekyererekye. Kaakati agamba nti bano abasumba abakyala ate abayimirira ku bituuti ne babuulira tebasomanga waawo. Kyekibuuzo kyekisooka ndoza kantoereko ddala n'ekibuuzo ekyokubiri. Miewa akisomye mu Timoseewo ekisooka katusaba omusumba omwatu bikkulira wa 2:12. Timoseewo ekisooka essuula ya 2 olunyiriri lwa 12 ti naye omukazi mugaanyi okuyigirizanga newankubadde okufuganga omusajja kale naye okubeeranga mu bukkakkamu. Awo werukoma olw'12 wewe omulabirizi. Kaakati olwokubanga damu osoma ekibuuzo kye tukigeraageranye na kiri kibasomye nja kukubulira ekizibu kye we kyavudde. Agambye nti I don't allow them to teach or to have authority over men. They must keep quiet. Nagamba nti when I read in the Bible, I see women are not supposed to preach but to be silent. You mean these women pastors preaching have never seen that verse? Okay. Kati ayina olunyiriri olulala lwagasse olumutawaanya kyolulya nga abikombayininze ne bimutabula. Ng'olunyiriri alujja wano alujja mu kitabo kyekimu oba? Alujja ate walala. Alujja ate mu Bakolinso abasinga obungi lwe bagatta bwe bamala okulugatta kaakati ne batabuka oba ne bakolamu etteeka. Bavaayo ne resolution bagatta olwo ne bagattamu olulala. Kaakati naye ng'ennyiriri ezo ndowooza olunyiriri lwenjogerako luli mu Bakolinso ekisooka kuba bw'amaliriza eno bw'abadde abuuza omuwulidde nga nalwaluleeta kuba wali tewabaddewo ekigambo kubuulira naye omuwulidde nga abigatta. Naye kaakati kale katusookere ku luno lwaleese naluli tujja dubikkula luli mu Bakolinso ekisooka 14 somo lwa 3 tuwulire. Abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogerwa naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera. Kaakati nze nnyiriri abasinga okuleeta ekibuuzo ekyo basoma ezo 2 ne bazigatta wamu nga bookola akatogo ne bakolamu akatogo ne bafundikira nga bafumye nga bavuddeyo netteeka bakoleze conclusion kuba wano luleeta ekigambo church ate babagambye wano okusirika ate church. Kaakati weetaaga mwoyo n'amagezi olyoka obuuze nti okusirika kuno kuteekwa kutandikira wa ne kukoma wa. Kubanga bwe baba akusirika kitegeeza ne bwe tukulembera oluyimba tebateekwa kwanukula balina kusirika. Kitegeeza ne bwe tugambye bayitandika okusaba bo balina kukola batya kusirika. Balina kusirika bwe tugamba Abaluganda mutuyimusa mu luboozi tusabe baba bagambye kusirika kati kitegeeza balina okusirika. Kitegeeza n'abaana badde batukulembera ettendo okuyimba tebakkirizibwa balina kuwuuna buwunyi kusirika. Simanyi okiwulidde buli lw'obitabula basirike olina okutegeera baali bagamba baliwa kusirika kuliwa okutandikira wa ne kukomawa.
naye kakati njagala ntandikira eri gye yatandikidde Luddawa. mwawulire ennyiriri zino nti luno lwali lwa adressinga nsonga ndala nalulire wasookeddeko lwa temiseewo nalwo lwali lwa adressinga nsonga ndala njagala balutuddiremu temiseewo oyo gwe tuba tusookerako katwagala gattulula twogende kiri kya adressinga nsonga ndala nakino kya adressinga naye buli lwobigatta naddala oli ng'alina ekigendererwa kirala afundikira akozeemu enjigiriza yesebo olw'12 mu timoseewo ekisooka essula ey'okubiri luga nti naye omukazi mugaanyi okuyigirizanga newankubadde okufuganga omusajja. sebo nange nali agadde kusooka kubuuza wadde bamodolita tebatera kubabuuza mu kyaki mubeeramu musajja omu bw'ati nedda temubaamu waliwo kyaki ng'erimu musajja omu kuba bali bamugambye musajja singa arrangement yali ejja mu kyaki baali badde bagambye basajja nolwekyo arrangement eyo si ya kyaki arrangement ya waka ya famire mu waka ye wabeera omusajja mu kyaki wabeerayo basajja esebo wano ewaka ye wabeera omusajja tuba tugenze mu maka tuli mu maka ewali omukyala n'omwami era owulire bagambye omukazi muganye okufuganga n'okulagiranga omusajja ne wansi n'akuwa ensonga lwaki akyogera singa omukulu lwe ayongera n'atusomera kirirako wansi owulire ensonga ze yawa lwaki akireeta yaleeta gy'ayita justification lwaki akyogedde bw'ati atugambye nga tweyongerayo nti naye okubeeranga mu bukkakkamu olw'13 kubanga adamu ye yasooka okutondebwa oluvannyuma kaawo kati tugenze mu family setting naye kira wansi n'ensonga agituwe olw'14 adamu si ye yalimbibwa naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona naye n'alokokanga ne bw'okomaa kale kaakati ndowooza omuwulidde akuggyiddeyo amaka agaasooka ekizibu ekyagabaako aga mwami adamu nti adamu yanafuwanafuwa mu maka ge nakkiriza omukyala yaba amulagira ebyokukola tukole tuti ennyumba etunula eno tuzimbe wano tugire tuti kati wano tusenguke kati tugende kalungu kati wano tutundewo tudde egindi kati ng'omukazi yali ku siteringi y'amaka yavuga yalagira tudde eno kakati nagandi ekizibu ekyagwa mu maka ga adamu kyavaawo adamu kulekera mukyala siteringi nga yakola atya nga yavuga so ng'omwami gwe mutwe gw'amaka okusinziira ku nsomesa ya bayibuli y'Abefeso 5:22 tyo abakyala muwulire nga babba mmwe nga bwe muwulira mukama waffe kubanga omwami gwe mutwe gw'amaka omwami yateekwa okubeera ku siteringi yalagirira tudde tuti tugire tuti simanyi okiwulidde naye kasita amaka gawambibwa omukyala naba nga agawambye kakati ekiddako akisidenti kubanga era ye akisidenti yagwa mu maka ga adamu nti oli agende kubanga omusajja si ye yalimbibwa naye omukazi yalimbibwa era ojja kwesiŋŋaana nti ebbanga lyonna setaani bayibuli wali gweyita omusota eri mu kitabo kya lubereberye nti omusota ne gulaba kaawa ng'ajja ne gwogera naye awo ekifo kaawa we yagenda mu lusuku awo si gwe mulundi ogwali gusoose okugendawo baagendangawo bulijjo n'omwami we naye omusota ogwo buli lwe gwabalengeranga nga bazze babiri ne gamba olwaliro tebajja kusoboka asikaali kwali ajja mubuusa bwe gwalabanga nga bazze babiri nga gwoguzaayo omutwe nga gwekweka mu makoola nga gamba tajja kusoboka ali naye ayise naye kale ne gulinda walabikewo opportunity kaawa lwalijja yekka oli kyayagadde okujjirayo bwe yajja yekka negamba kiwedde ngenda mufera ngenda mugeta ngenda mukonfusinga ngenda muliisa ekintu kye baagaana
era okukaka ne gukimuliisa. Kati ensobi ya Adamu yeriwa? Ensobi ya Adamu kwe kulemererwa okubeera omusajja mu maka ge, kubanga singa omukyalo ono yajja ng'aluma ekibala kino ng'akikkakanyeeko akirya, Adamu n'ayimirira ng'omusajja n'amugamba nti Eva okola ki ekyo? Kiki ky'okoze? Kisuule mangu, tuddangayo noli ekintu ekyo baakitugaana. Njagala kugamba nti eno ensi eno yalibadde nga teyafuna buzibu bwonna. Ekintu kya Adamu kya Kaawa kye yakola kyali tekisobola ku affectinga nsi eno. Lwaki? Kubanga ye si gwe baali baalagira, si gwe baali baagaana. Katonda teyayogera naye, instruction teyaziwaani, instructions teyaziwa Kaawa, yaziwa Adamu nga ne Kaawa tannatondebwa. Bamugamba gino gyonna olyangako naye guno togukolanga otya. Omwami yalina instructions za Mukama, omwami yalina ebiragiro. Niraba naye wagondagonda awo ayagala okulaga oba amalaavu oba yali alaga kyawo, awo muli azza aluma ekintu naye n'akimuwa n'akikola atya, n'akirya. Katonda n'agamba nti kaweddemu. Kati ekyo omulabirizi otulaze nti awo boogera ku maka okuva mu kyeyatuwadde. Eno setting ya family ya waka, nti omukyala tateekwa amaka bwe gaba nga ganasigala mirembe, nga ganasigala nga gasanyusa Katonda, ate nago gennyini nga ganasigala nga gali intact. Omwami alina okubeera mu kifo kye nga yafuga. Kituufu nti waliyo abakyala naye okusinga si mu Uganda, ebweru wa Uganda waliyo abakyala abanyumirwa okukontrolinga abasajja, nga yamulina wano mu ttaano yamufuga, tuula wansi, fukamira, yimirira, kolooti, tunula eno, kyuka, dda wano kimanyi okitegedde, ekyo tekikola kolooti. Kati ng'omukyala ya directing. Kati ekyo Pawulo mu nsomesa ye oba mu nsomesa ya Bayibuli yakigana nti omukyala muganye okukontrolinganga omusajja. Simanyi okiwulidde? Nakkira wansi n'ensonga n'azikuwa n'aga nti kubanga bwe tujjukira ekizibu kiri nga kibaawo, accident bwe yali ejja yayitira wa mukyala. Nolwekyo omwami asigale mu kifo kye nga gwe mutwe gw'amaka, ng'omukyala nga bayinza okuteesa naye nga kyamagezi nnyo ne bwaba nga luwo okuvootinga, nga ensonga bagikayaniddemu nti oluggi lutunule eno, n'omukyala nga ganze mbala njagala lutunule wano, ku nkomerero choice y'omusajja esigala yegenda mu maaso. Kati omulabiriza nti obadde wagaseeko Abakolinso ekisooka. Kati Abakolinso ekisooka abatabwe bamugatta n'oyo ne bakolamu akatogo, batabukera abamu bakolamu enjigiriza, era eddiini gye ziri oba amakanisa gye gali mu nsi yonna agatakkiriza bakyala kuyimirira ku kituuti nga beeyambisa olunyiriri olwo, babagamba okusirika. Naye ate nabo bennyini bw'ogenda obatunulya abalokozesa ate era balina contradiction, kubanga obabuuza kati babanga babagamba okusirika, babagamba kusirika okuva wa paka wa. Kyogambe wammwe eyo bwe bajjayo tebasaba, tebayimba, tebakulembera kusinza, babagamba kusirika kuva wa paka wa. Nenge ekizibu kyava ku misinterpretation of the scripture, olutegeera bubi. Kati awuliza yali agadde okumanya olwo olunyiri n'oluga nti basirikenga, olwo lwali lwa dressinga ki? Sebo nali agadde oddemu olusome abantu balutegeere bulungi, kubanga abantu batera nnyo okulukonekitinga na luli, luno bw'otalunnyonnyola basigala beeyambisa luno okunyweza luli. Ennyiriri zino zajja mu circumstances za njawulo era nga za addressing ebintu bya njawulo. Sebo lusome nalwo tulunnyonnyole. Bakolinso ekisooka essuula 14 olwasatu mu ennya. Yes. Tugambye nti abakazi basirikenga, kati abo bo bakazi abo bawulidde bangi, basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogera genda naye bafugebwenga era nga n'amateeka bwe googera, era bwe baagalanga okuyiga ekigambo babuulizenga babbaabwe eka, kubanga kyansonyi omukazi okwogereranga, kyansonyi omukazi okwogereranga. Tebanagamba kubuulira, tebagambye kusomesa, bagamba kwogera. Kati abo bategeeza ki? Kakati ngera bwe twayogereranga mu kibiina, ticca n'avaayo nakkuba ng'oyogerera mu kibiina. Okyakijjukira ekyo nkyakubaako okwogerera mu kibiina. Kakati eno yali unique situation, kizibu kyali mu kkanisa emu
kyali mu kkanisa y'e Kolinso. Abakyala baayo mu kikula kyabwe baalina akajanja nti omubuulizi yabanga ali enaabuulira nga ali wali apikaga kyogereko omusumba olyose n'okyogera nange nabagamba dda nga baweerera kati nga boogerera mu kyaki eno saavisi egenda mu maaso omubuulizi abuulira omukyala akola atya ayogera n'akola boogera ne bannaabwe nange ku lwokusatu namugamba ekintu ekyo kyowulidde omusumba abuulira ekyo nange nakimugamba nakyejwe naye nakyejwe katonda wange ekkanisa neefuuka chaos nga yakwogereramu akati Pawulo n'aleeta express instruction n'agamba abooluganda abakazi b'e Kolinso bwe najjayo kye nalaba eyo tekikkirizibwa ekyo omubuulizi abuulira boogera bawanika emikono linda ku mbadde nnya kyembuuza akati okubuulira nga kufuuse saakasi Pawulo n'aweereza aliolyawo abuuza lwaki bo abasajja tebaateekebwamu abasajja bo nga kirabika tebalina kajanja nga teboogerera mu kyaki balabikawo basirikanga ne bawuliza naye bano baali bakifudde kyakajanja era owulidde babaganye kwogerera mu kyaki tuyawule okwogera n'okubuulira era ne bw'osoma mu luzungu they were prohibited to speak in the church, not to preach, not to teach. Kino kiri kwogera okiwulidde abakyala mbaganye okwogerera mu kyaki guno gwali muze gwe yali atangira yali ngeri yaabwe nga bagitandiseewo mu kyaki ey'okwogerera mu kyaki obutarespectinga summoning egenda mu maaso naga nti kati abamu baagiranga ne bawanika n'emikono nina kyembuuza ssebo mubuulizi nedda awo ennyini awo tovaawo awo nina kyembuuza kati obulanga nti bwe baba nga olina kyotategedde genda obuulize bbaawo ewaka kubanga akajanja kali kagenze wala kati ekibuuzo ssebo kino kikyamu kikozesa okukolamu enjigiriza oba eddiini egandi ffe eddiini yaffe wano abakazi tebakkirizibwa kumira katooti si kyekyo kubanga olina okukozesa n'amagezi naawe weebuuza ebibuuzo bino bwe babanga baali babagaana kwogera kati batekwa kujjanga emimwa gyabwe bataddeko supagulu bw'obagaana okwogera olina okumanya obaganye to what extent obaganye tebateekwa na kusaba kuba n'okusaba olina okwogera ate okuyimba olina okwogera simanyi okiwulidde nolwekyo this scripture it was addressing a specific situation teri naawe ogirabanga bw'obagamba nti bw'oba ogoddidde okwogera kwonna n'okuzingira mu kino kitegeeza n'okuyimba tebatekwa kuyimba n'okulembera praising tebakulembera n'okwanukula n'okusinza tekiri ku ekyo ssebo baali babagaana kukolera ttembere mu kyaki toyanziza toyanzeege mukadde waffe